ne bagana omutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganda wange Nubian baze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasese Ejirinya kubanga yamusse n'okuba temwagala kwogera mazima gano. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano singa abantu kinde ne bagamba bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batassa abasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutukidde mu buliri naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako. Omwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha lwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera tayogera kyagenda bwekityo paka we yatufaako kwegamba bagenze batondula omu tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi obaddi kyabatemu bano kati bakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye senior mutemu atemula nasaaka esuuti neyebuzaabuza obaoliawo nasindika nabbanja naleetayo amabugo nga buzaabuza mutabani we ye kasita ate yesuwa amagengere abibbawo nga bubiri bamulabye ngagamba ayagala kunsalako omutwe nengamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja nagusalako ateeka emundu ze aziteeke wansi amanyi gyomberambeera magere ajenga omusajja agambe okenze kusalako n'ekisobo kyajje nakyo kasita emundu aziteeka ebbali naye tujagenda bekutyo basebo ne banyabo omunagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu katuwerekera Ssejjirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abaana ffena tukimanyi kyanaku nnyo tufiiriddwa Ssejjirinya Sseji munnange obaoliawo twakutekinga for granted obaoliawo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala obaoliawo tetwakusubya kimala nga bwe twalina okusubya obaoliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosaayo gwa kkono ozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassejjirinya nga bano kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekibokwe bagakozesa kunyigiriza abantu bagakozesa kubba bantu esikyakyogedeko ate nzikanya naye ani basebe ne banyawo asobola okugamba nti Ssejjirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu Ssejjirinya yabba mmeka naye betyo bwe tubaddenga Ssejjirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi luli lunini atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsiyo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiriza mu ddiini eyo byebuulira basebo ne bannyabo bakubagiza mwenna buli omu
Sejirinya amulumye mu ngeri ye. Mukama amulamuze ekisa, amusonyiwe byamusobako, omwejana Firidaus, asasire famire ye, asasire mukadde maama muzaala, abaana be abato, Kannagirinya n'abalala, naffe mikwano gyatusaasire. Seegi omulamire ndi muganda wange paka tubeegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.